finally, the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ate olwaleero alabika nga akandudde ku ddoboozi era bw'atyo n'ayanukula omukulu Muhammad Nsereko ne by'abadde agenda mu maaso n'okusamwasamwa. Manyone n'okusamwasamwa nnyo. Okusamwasamwa alinga eyakuyonka anoonya kaaguddewa kaayiseewa muganda wange, bino si byakusamwasamwa. Bino by'abantu, kolera bantu. Naye banange tulabe n'abasajja bano abeenonyeza ebyabwe. Mama. Bansereko bano bwe bati abeenonyeza ebyabwe, kaayitiddewa kaayiseewa. Tulabe nabo naye era tekitusuubira nti tujja bakwasaganya. Protest tulina okubeeramu mu mutima gwaffe nti bano banneenoonyeza byange, Bansereko kaayiseewa, kaabuliddewa, kaavugiddewa, kaakubyewa, leero njogereko kimbeere mu mawulire. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti eddagala lyabwe tuliyina. Bajja kwogera buli kimu, bajja kukola buli kimu, naye ffe tuli bagumu kubanga kye twagala tukimanyi ate era tukyagenda mu maaso. Omulundi guno abantu abamu boogera munaye tebalina nno na nsonga, tebalina mulamwa, tebamala nakwetegereza ki ekitambula, kyabadde kitya, byatandise bitya, biggweerawa. Wabula just ajja kwogera bwogezi kusanyusa public naye kwesanyusa. Naye nga ffe twongera okujjukiza buli omu ali eyo naddala tuwagira twagala twagaliza ebirungi nti ffe tuli ready in whatever case era tujja gifeesinga nga bw'olina ofeesingibwa. Kagege leero omukulembeze naakuliiridde mu ttama. President ebigambo abikugambye kati kiri gy'oli okwerowoozaako nga gwe omuntu n'omanya nti ki ekigenda okuddako. Bwe nkola bwe bati kino kimpisaawo oba tekimpisaawo, kino kindekawa, okubaako ekyenjawulo ky'oyinza okwegattako ng'omuntu okulaba nga olina ettaffaali gy'okungula mu nsi eno n'ofuuka ow'enjawulo. Tunaba bamativu nnyo okoze ekituufu nga Munnayuganda agala eggwanga lyaffe lino litambule. Nsereko Muhammad yayokya Sseggirinya okusinziira bw'engattagattamu ebintu. Gw'ate bw'aba si yayokyanga ne Sseggirinya abadde mukwano gwe nga bw'agamba ensi. Lwaki obwanga aboolekeza baagambye ensi nti Sseggirinya yayokebwa so aba ayokya? Era ekibuuzo kya lwaki tekibeera lwaki yayokebwa, wabula lwaki baalaze bwe yayokebwa. Ab'okunyiigira be abategeezezza ensi nti yayokebwa oba be abayokya? Abatasaanidde kubeera mu nsi era abatasaanidde kwesembereza n'otuuka n'okubagoba mu lumbe lwa Katolubwamba ojja nti waliyo ebyokulya. Mazima baali badde abo abategeezezza ensi nti mukwano gwe yayokebwa oba abamwokya? Bwe kiba nga tosobola kulwanirira bulamu bwa Sseggirinya era nga tewabulabamu value, n'olaba nga ate ebitundu bya Sseggirinya ebyekyama ebyayokyebwa by'olina okuprotekitinga, obeera mukyamu nnyo. Obulamu bwa Sseggirinya bw'obadde olina okusinga okukuuma, so si bitundu bye eby'omubiri ng'amaze okugenda. Abantu abatuufu ab'okunyiigira be babeera baayokya, so si abategeezezza ensi nti munnaffe yayokebwa. Era bw'oba ggwe bano b'olabye nti be batuufu b'okunyiigira, tobanga ye ggwe yayokya, kubanga nze nandirowoozezza nti ffe ate waali twebazizza bwebaza obutakotoggera ddaame lya mugenzi oba omugenzi kye yatusaba. Waali badde otwebaza bwebaza n'okulaga ensi nti bino bye bikolebwa ku bantu, kubanga Sseggirinya ye abadde public figure, naye si Sseggirinya yekka yabikolwako. Waliyo abantu bangi abakolwako ebintu bino ne bamala ne babaleeta mu kkooti mu babawadde beyiro oba babejjeeredde mu bufunze ne bamaliriza ng'eno basiize ekifaananyi kya democracy, basiize ekifaananyi ky'eddembe ly'obuntu human rights, naye ng'ebibadde bikolwako wakati mu nzikiza bingi nnyo. Teweerabira nti basajja bangi batemeddwako amaka, basajja bangi naddala abasiraamu battiddwa amaka ate nga naawe kennyini oli musiraamu. Bano balina ensonga lwaki bakwata awo, kuba bakimanyi nti bino ebitundu bya nkiso naddala ewaffe e Buganda. Otya n'okubiraga abantu nti bantulugunya wano,
kyebava batakyatulugunya bye bakyala bakakwenza wasobola okweyambula mu mugongo ensi yonna neeraba obwanga ne babukkirizaako mu maka ne bagasannyalaza ne bagookyako ebidomola oli naayisa akaso akakambwe ennyo mu sigiri n'akayisa ku busajja bwa munne. Seggirinya yagamba bikome ku ye. Ate naawe wali badde ogamba bikome ku Seggirinya era nga tuli mu kunoonya baani abatuufu abaakulira ekiwenda eky'okusalako Seggirinya emisale mu busajja bwe oba mu bitundu bye ebyebuziba. Bwe yali badde atusiima essaawa eno nti mukoze omulimu gw'amaanyi okwaweninga ensi okutegeeza ensi ku Museveni omutuufu yani nakyo ekisse mukwano gwo onenya ffe tonenya baabimukolako ogusalidde ffe togusalidde baabimukolako kitegeeza ggwe yabimukolako obanga olina akakwate oba abaamu gwate bw'aba si yeeyokyanga ne Seggirinya abadde mukwano gwe nga bw'agamba ensi. Lwaki obwanga aboolekeza bagambye ensi nti Seggirinya yayokebwa so saabaayokya? Era ekibuuzo kya lwaki tekibeera lwaki yayokebwa wabula lwaki baalaze bwe yayokebwa? Ab'okunyiigira be abategeezezza ensi nti yayokebwa oba be abayokya? Abatasaanidde kubeera mu nsi era abatasaanidde kwesembereza n'otuuka n'okubagoba mu lumbe lwa Katolubwamba ojja nti waliyo ebyokulya. Mazima baali badde abo abategeezezza ensi nti mukwano gwe yayokebwa oba abamwokya? Bwe kiba nga tosobola kulwanirira bulamu bwa Seggirinya era nga tewabulabamu value n'olaba nga ate ebitundu bya Seggirinya ebyekyama ebyayokyebwa by'olina okuprotekitinga obeera mukyamu nnyo obulamu bwa Seggirinya bw'obadde olina okusinga okukuuma so si bitundu bye eby'omubiri ng'amaze okugenda. Abantu abatuufu ab'okunyiigira be babeera baayokya so si abategeezezza ensi nti munnaffe yayokebwa. Era bw'oba ggwe bano b'olabye nti be batuufu b'okunyiigira tobanga ye ggwe yayokya, kubanga nze nandirowoozezza nti ffe ate waali twebazizza bwebaza obutakotoggera ddaame lya mugenzi oba omugenzi kye yatusaba. Waali badde otwebaza bwebaza n'okulaga ensi nti bino bye bikolebwa ku bantu, kubanga Seggirinya ye abadde public figure naye si Seggirinya yekka yabikolwako. Waliyo abantu bangi abakolwako ebintu bino ne bamala ne babaleeta mu kkooti mu babawadde beyiro oba babejjeeredde mu bufunze ne bamaliriza ng'eno basiize ekifaananyi kya democracy, basiize ekifaananyi ky'eddembe ly'obuntu human rights, naye ng'ebibadde bikolwako wakati mu nzikiza bingi nnyo. Teweerabira nti basajja bangi batemeddwako amaka, basajja bangi naddala abasiraamu battiddwa amaka ate nga naawe kennyini oli musiraamu. Bano balina ensonga lwaki bakwata awo, kuba bakimanyi nti bino ebitundu bya nkiso naddala ewaffe e Buganda. Otya n'okubiraga abantu nti bantulugunya wano, kyebava batakyatulugunya bye bakyala bakakwenza wasobola okweyambula mu mugongo ensi yonna neeraba obwanga ne babukkirizaako mu maka ne bagasannyalaza ne bagookyako ebidomola. Oli naayisa akaso akakambwe ennyo mu sigiri n'akayisa ku busajja bwa munne. Seggirinya yagamba bikome ku ye. Ate naawe wali badde ogamba bikome ku Seggirinya era nga tuli mu kunoonya baani abatuufu abaakulira ekiwenda eky'okusalako Seggirinya emisale mu busajja bwe oba mu bitundu bye ebyebuziba. Bwe yali badde atusiima essaawa eno nti mukoze omulimu gw'amaanyi okwaweninga ensi okutegeeza ensi ku Museveni omutuufu yani nakyo ekisse mukwano gwo onenya ffe tonenya baabimukolako. Wabeerawo okugaba kwa kaadi secretariat mulina okubeera very vigilant. Emu ku nsonga lwaki tusasulira emitango gino olw'abasajja ba DP block abatuyingiramu. Ensonga lwaki abantu bafudde bingi bibaddewo. Ensonga lwaki Seggirinya olwaliro mufu basajja abo. So singa
abasajja abaddamu ne bakomawo nga balina Sseggona Janigiina ne mubongera omukisa omulala. Kitegeeza ne Sseggirinya gyali twatumuliddemu olukwe n'abalala bangi abaze bafa. Sseggirinya kimusizza kubeera royo eri Kyagulanyi teri kirala. Sseggirinya yatandikira mu FDC. Sseggirinya Besigye n'abo abaana bamunyagwa kuba Sseggirinya yalipa nnyo ku munyagwa ng'ayagala okuyitawo. Baamuzalawa olw'enneeyisa ya Sseggirinya eyo yabeeranga nga akrakinga nnyo jokisi n'engeri gye yatambuzangamu ebintu bye. Baamuzalawa nga balaba kazannyikizi naye ate nga Sseggirinya yayitira mu footsteps za munyagwa kuba ne munyagwa bwe yalinga akola ebyo. Baamuzala nga bamulaba n'okumuwa ekifo ky'obwalodi kansala baamuyamba na buyambi. Baamuzalawo ani yazuula capability ya Sseggirinya ali Kyagulanyi. Kyagulanyi yazuula obusobozi bwa Sseggirinya. So Sseggirinya y'omu ku babaka abaddewo nga be bakyasinza okukkiriza mu Kyagulanyi nnyo era gwe mutango ogwo gwasasudde ogw'okubeera nga obulamu bwe bulugenda. Abantu abatuleetedde ebizibu bino bali muffe mwennyini. Teweerabira ekalangala abantu okusibwa yali Mpuuga. Teweerabira omusango Kyagulanyi gwa loopa ogw'akalulu ka 2021 Kyagulanyi bagenda omubuusa kanso wa Meri jayo omusango. Ensonga eri bweki ne bweti nga Sseggona Mpuuga n'abasigadde musango bagufunyeeko dda ssente billions of money, dollars as in dollars. Kyagulanyi omusango n'agugjayo naye nga baakuba amaviivi ku ttaka. Mpuuga ne Sseggona musango gulekeeyo era kakati musango gulekeeyo. Kyekyaddako eri kanso wa Meri naye mufu baani abasajja abo bennyini. Emivuyo mingi nnyo abasajja abo gye bazze bakola mu kibiina egiviiriddeko abantu baffe okufa, okusibwa, egiviiriddeko abantu baffe okutulugunyizibwa. Abo bennyini abo saagala weerabire. Sseggirinya ng'akyali mulamu akiggamba ani amusiba? Mpuuga. Era Mpuuga teyavanga kukomera entakera ng'ayagala Sseggirinya, nga baperereza Sseggirinya okubeera ng'awaayo Kyagulanyi nti yabatuma okukola eby'okutematema abantu ebijambiya. Sseggirinya kye yagaana. Sseggirinya ensonga lwaki afudde oba obulamu bwe bugenzi kubeera royo eri Kyagulanyi. Tulidde Allan Ssewanyana nenzijukira olunaku lwe nali mu ddwaliro ne Sseggirinya oyo nga ngenza omulaba. Yanyumya emboozi ku Ssewanyana oyo. Yaŋŋamba nkubuulire mwana, ebintu bino bikwewuunyisa. Bagenda ne bakusiba n'akasajja ng'akasajja okalaba ka mutima mulala naye ne bagatta nako. Ne weebuuza nti Sseggirinya bamugatta ne Ssewanyana nga ne Ssewanyana si mutuufu nga ne Sseggirinya akimanyi naye nga Sseggirinya talina kyakukola n'abeerawo ne Ssewanyana. Mu bigambo bya Sseggirinya. Era mu vidiyo zange nyingi ze mbadde nga nkola mbadde nga ntera obagamba nti waliwo omubaka eyagenda n'atuukirira Ssewanyana ku nsonga z'okwekalakaasa. Ssewanyana n'amugamba nti batuwadde ssente tugende ku luguudo ssente weziri. Era omubaka oyo yakyekanga nnyo n'agamba bulijjo ono omubaka ndowooza wa opposition naye balowoleza mu ssente, si bantu opposition balina kumala kubawa ssente okwekalakaasa okulaga ensonga etali mativu ey'abantu. Sseggirinya yaŋŋamba statement ye
mu ddwaliro mu ddwaliro wenagenda omulaba Sewanyana yali Sewanyana yava mu statement eyo jukira Sewanyana yasooka Segirinya mu parliament kino ekisanja ali ku kyakubiri yali Sewanyana yava mu statement eyo Segirinya kyamukuba wala kuba yangamba nasirika ne ngamba era Segirinya yava ebigambo naga nali mukomera nga nkimanyi nga ndi ne Sewanyana naye nga Sewanyana ku lugezigezi lwe n'ebintu byalinga kyeyamulagako mu kusooka nga Segirinya akimanyi alina omuntu atali mutuufu mu kkomera Sewanyana ne mulabye ng'akulukusa obuzigo obw'ekirogo ne ngamba ye yali obubi nga bakyali mu kkomera nga Segirinya yali yaddeko kyokka ate bava mu kkomera Segirinya n'aditoliyetinga ekyo ne mama we yakyebuuza we nagenda omulaba mama we n'agamba kyane kinneewuunyisa nnyo kwegamba naye ng'abigatta mukazi wattu alaba waliwo ekitagatta mama we eyali afa yali Sewanyana ng'ate Segirinya yali ng'asapotinga Sewanyana mubijjukira naye ate kyamalako mama we enviiri ku mutwe Segirinya we yava mu kkomera ate omutabani n'aditoliyetinga Segirinya n'alwalira ddala paka Segirinya watuvudde ku maaso Sewanyana ajja kuddodde eyo olowooze nti ensi temanyi ensi emanyi Mpuuga ojja kuddodde eyo olowooze nti ensi temanyi ensi emanyi Mpuuga ge wasiba Segirinya ng'oyagala basibeko Kyagulanyi emisango egy'obutujju abantu abatemwatemwa Masaka kitegeera Mpuuga y'omu yatutte Kyagulanyi mu kkooti ayagala bamubaaninga aleme kuddamu kwesimbawo paka emyaka 10 paka 241 Mpuuga abantu abatumalawo bali muffe ate ekisinga okuluma betwali tolowooza nti bebategeevu ennyo bwe bakyasinza ozannya emizannyo gino so Mpuuga ne mugama wo Museveni kiseera ekyammwe nammwe kijja ate ensi ebalaba ate tubamanyi kitegeera